nezabafana jasanga this week baluyita ekikeesa. I have a problem with Ugandans naddala njagala in this situation gwenyine otunyonyole oluyimba ndabyeko that's featuring zabafana how etegerekana ko oluyimba yabadde etya we supposed to promote obuziza omuntu omutuufu in fact jakwebaza nnyo Zabafana omanyi lwaki nja kumwebaza Zabafana trust me imposing omuntu just ayina bubeezi problem na muntu naye sisuubira nti Zabafana ye muntu oli amutuukirira n'alemwa okumuwuliriza. Nawulidde Dr. Proper ng'amulumba bubi nnyo mbu yamumma simanyi yamuwa oluyimba simanyi n'akola biki. Trust me ekyo kyo kumi terikyawuumu naye Zabafana sosobola kuŋŋamba nti omuntu amuyinako ki ng'omuntu mbadde naye ebbanga tusokola oluyimba nga tulabaganya ebbanga erisoba mu myaka egiwera 7. Ebbanga limulabaganidde egiwera 7. Zabafana gwenjogerako bakuba nti ffe tuzina ndongo tetuwuliriza bigambo biki biri mu ndongo. Ayina articulations mu Uganda bw'abanga si waakusatu muki mpuliriza nkireete bw'abanga si waakusatu mu Uganda then anaaba waakutaano abantu abasobola okukwata ebigambo eby'Oluganda ne babyambaza ne babireeta nga si bya ku lubalaza si bya bulijjo kitegeeza si bya bulijjo omuli bw'anayimba nkwagala nange nkwagala mpulira muli nkwetaaga nkwegomba ng'ebigambo byebuziba naye n'abyambaza n'abireeta bw'abanga si waakusatu basudde kafeero mu liigi eyo bw'emala okugenda bw'abanga tali mu liigi eyo eddala gasukka wakutaano olw'ensonga waliwo oluyimba lwa Zabafana lwe yayimba ndowooza ku zimu ku ze yatandikira baluyita abakazi babatulugunya abakazi babatulugunya yayimba nti nno ne bw'aba lubuto yalakaza n'amalamba ntamba ogunya gusaba waba neeyiba okulunga amunva ne bw'aba lubuto yalakaza n'amalamba ntamba omunyimbi wo gw'osinga okwagala eyo kigambo kiki yali akuleeteddeyo ng'onokirowoozaako ate nga kino kireeta amakulu ne bw'aba lubuto yalakaza n'amalamba ntamba yali ayimba abakyala babatulugunya nti omukyala ne bw'abeera olubuto yanywa ebiragalalagala kusinga gwe omwami tanywa ombo simanyi mungwa simanyi biki kati okwo ebiragala byonna ng'obigase Abaganda bakuyitanga kulakazana ebikaawa kulakazana okulakazana amalamba ntamba naye ng'abiyimba muvubuka nti Paulo Kafeero n'ayimba nti tulyankuzo sowaani ku kyotazi yiye essaawa y'okuzaawa nga ebigambo tebimujjamu bimufaanana nfuna bulungi towagira muyimbi ku lw'okubanga nyimbi eyo bannanga akubye waliwo ffe engeri gye tuwagiramu endala kati Zabafana agwa mu kiti ekyo omanyi wano eno abantu ba appreciating abantu bamaze kukola kigenda bale naye Zabafana is one of those artists abayina articulation asobola otuula wansi n'akwata ebigambo ebibye n'abicraftinga n'abireeta. So I appreciate him for that. Tubaddewo ebbanga lyonna not until bwe tuzze ntukola ki tugamba let us do something in what we do based on gye batumanyidde omuntu ayinza okubeera for all that long netukuba ekikeesa all that long ebbanga lyembaddewo nembanga ogenda osaze odukola kakati ali abadde profession nekisisuubira nti Shidi Beats producer won't yimba because Shidi Beats yewa studio yo no studio no Shidi Beats ali ku One Love Studio records au ku Busabala Road mutandika Busabala Shidi Beats dembo Shidi Beats okay
n'omuntu akola mwembi ekibagatta omanyi collaboration kubanga collaboration kutabagana tutabagane naye abantu bakola collaboration neefuuka ate ne baawula bwawuzi olowulya obulimba lwe bakola lwabaawula webale jjo collaboration kuba kola ki kutabagana okuva from the word go paka tukolaboraniriza bafana okuva mu studio nti tukozese gundi ono nti naye gundi olwo bakoyakuba endongo esaaga bakuba ndongo esaaga tulabe gundi ono engeri gye yakola kino ne kino so tukola ki otubridginga fembi atuwe kino nti okay tutuuse ku royalties nti olaba nti distributing oluyimba luno rights zo Dax Cartel featuring Ziza bwogenda oluyimba olaba oluyimba royalties za Dax Cartel ate abo mwembadde njagalira ddala cause nalabye it's Dax Cartel featuring and ne channels wendabye yona gye ndimo okuyita nga ndabira ddala it's your line nga kiraga nga gwe ali mu kudistribute n'agenda ne extra mile n'ateeka ku YouTube channel ye naye nga still luliwa so when you check ekutwala direct ku yiyo kati wenjagala ne weebuuza lwaki lwaki kozi wana omuyimbi ngenda kuwa I'll give you live examples abayimbi wano bwakola n'omuntu gwaliko wansi akugamba we going to do this song abukimu gw'okitaddemu but this song is going on my page wagwe tolina maanyi ate nga mbadde manyi nti ate yalwanigeze ku page ye n'aluteeka ewuwe nga luvaayo nga bajja eno omwana naye asobola okufunamu kaakati kiva ku bantu empuliziganya enkwatagana gye balina nze nzijukira Ziza Bafana yalinga ng'akola ne producer EXO I was working with EXO by then naye ng'era nsobola okujja nga recordinga nembeerawo neŋŋamba kino waaba naŋŋamba kino wandikikoze bwoti neŋŋamba okay namaa naŋŋamba okay tukole bwe buli omu amanyi waliwo recent studio session gye nagendamuko yali wa Caesar agita Boulevard nga Remix gyali nindaba ba artists nga fiiru gye bayina kituufu gye tulina obba nayo naye nga tekyaliwo nga buli muntu ali free asobola okugamba munne studio eri Nyanama bagita Boulevard yes nalabye nga Ziza Bafana gyali twali nje naliyo nagenda na yes called mimi tugenda yes Oman tukiyo nga ndaba bagayi nga kibali mu kukola it is what we are supposed to do everywhere oli ayimba mugamba ne line gye nsubire esingako awo okuva mu ggwe lwaki togimpa gireete eyo Ziza Bafana twakolako ne project bayita Magic Town Ziza Bafana eyo Magic Town in fact he had introducing Ziza Bafana Dax Cartel Nati Nathan Just Gravity Ipswezi King Saha fenna bagita Magic Town ebintu ebyo byalinga biyamba mu industry wano nti biblowing a mind yo gwenga artist ogamba gundi ayimbi atunyimbye kinoddayo n'olowooza mutajja kuyimbako omuti bwe gukula guleeta ebibala it is normal era omuti webutaguleeta bwe wali obuzibu waliwo omusajja omu si wa music nali naye nga tutudde netunakuba ennyimba ku TV n'agamba ne kati nfunyeemu ki mbulira kyenfugyemu oli muyimbi mbulira I love you nkwagala exonzise it is the same nanga ndi lwaki omutakwata topic
n'agikwata n'agigenda mu depth n'enfunamu kyokuyiga. Bali abantu bali bamanyi n'okweyingizaamu ne yeeteekamu. Amani basulaga bwe nagenda mu ssabo najuka mu ssabo ekyali mu ssabo naye ne yeeteekamu ne involvingamu n'ayimbira gwe naawe n'omukuba n'olwali gwe gwayimbira. You people kati kyekiseera omanyi ati waffe atuuse we bamulabira wonna ku stage kwe bamulabira ennene tulina platforms ezinungi ennene ezigenda buli wamu kitegeeza ye stage eki ennene naye ate tugenze okwanjula bwe tutyo olusaniya nga byoya byanswa tutunda byoya byanswa. Olaba ekigambo kyoyogera ekyo. One time nalaba ku interview gye wakola n'ogamba tuyimbye ebintu nga tebali kati kasooka tubakubire bino ebidandalina mu biwuliremu mulyoke mutuuli. Ate saa zino ndabanga not only him Abanti statement yagikola. By the way, buli akola statement eyo basiga bagijja kuye. Because I saw that interview. N'ogamba tubikubye ennyimba zonna eziteekeddwa batuulire naye kakati katugende mu bino bibabogamu bibogasi olwosanga munaatuwulira ngenda okulyanga ne liri pazo kyekimu akikoze naye statement addamu n'agikola gundi ne batandika okulira olwetingawo abaana bagamba naali bino naali bino ate kati lwalinawo ndabanga akibuukamu. Manyi ensonga eyo lwaki nagyogera lwaki nkyogerera mireeru. Omanyi industry bw'ebeera eshirikinga ng'egwa ng'eyaffe eri mu kukka ye fact saagala tuwoomereze ate eddakali erinungi bana yensonga etuleesezza interview zino kati industry yonna bw'ebeera nga ekka ereeta okunyoomwa ekulembera kunyooma nekyemulaba nga kyamugaso mukinyooma ngamba n'omuntu aliwo ng'akola ekyamakulu mugamba manyi ekyasooka kya byonna entabwe we yasooka okuva yali kukusembera brand bw'esembera eri abaguzi brand bw'esembera eri abaguzi ereeta ebintu bibiri bibiri brand bw'esemberera abaguzi ereeta ebintu bibiri nkadzeemu emirundi ebyenjawulo either egenda kuleeta abaguzi okumanya ingredient samples zaayo instead of the product okusemerera abagenyi nga brand esembera funa okuzitegeera bulijjo bisikuiti gwe tunywa ono bakamula micungwa bulijjo bisikuiti ono batokamulira micungwa oba ofuna bulungi oba brand eyo okusinkinga mu bantu bibiri okusinkinga n'okusemberera okusinkinga muyo ne babeera part of yo oba okugibuuka nti valu yetu bali tugiwa si eyo ati gyekoma okusemberera abaguzi bagitegeera not only in the behavior wabula n'ebirungo by'okozesa. Omusajja omutunzi w'omugaati era omukozi w'omugaati agukuwa gumaze okujja ng'agutadde mu kaveera ataddeko n'ekigambo nti dias bread takukkiriza kulingiza mabega mu nku kituufu nakulaba ngano bwazitabula nakulaba ki kati music yatuuka n'abeera nga ekiyungu kiri mu ddiiro buli omu atuukawo ekiyungu kiri mu ki ateekeddwa atalina bonna ekiyungu kiri mu ki ddiiro era bw'obuuza abantu bamagwe bani abakola alubamu ya Sebatta tebabamanyi bamanyi na butebe babukola ki ekintu kyoyogedde kati ng'oluyimba ddole y'omwana abantu bategedde much later Steve Gini yagikola akati wano tuba tetunnatandika kukola luyimba nga producer mukwano gw'omuyimbi girlfriend w'omuyimbi mugundi w'omuyimbi bali live tugenda kugikuba gisse naye nga tebannagikka akati kwayogedde
even before katana tukala mu studio agenda kukolera bagenda mu motoka nga bali live tugenda mu studio olwaleero tugenda nina Jermaine Dupri maimana bino ebintu bwe mbeera mbyogera kale nze nalinganga basaagala byogera nedda yasinga mungamba waolimba lwaki obyogera eri mugundi kati jangu ngo wano waliwo gayigo bayita mwe abasajja abagamba muli ba Urban Jermaine Dupri waliwo producer wammwe mwe ba Urban Sokolo di producer Urban waliwo gayigo muyita Jermaine Dupri mumanyi Jermaine Dupri yagamba yali akola album ya Kata ya Lil Wayne ndowooza bwe banjo ya Lil Wayne kati aba Urban basobola ne Jermaine bamumanyi kwa officialinzeko mu nakamala ko officialinzeko ko mu nyimba omubadde bagundi Nelly oyo producer waabwe kuva eri yonna baduhir Jermaine Dupri Jermaine Dupri yagamba nti nno tewaliyo sente za production teriyo sente zaki production talina budget nti twagala miliyoni 4 tukole ekintu ekirungi talina mpozi nga gwogamba bugambe toze kukola mu bukozi oyitemu production talina ki kuba tujja kutandika okukola oluyimba in fact production tukola wabwere tulina kukola wabwereere ne tusasulwa oluvannyuma lwa product. Okay. That is what made our music of our times to be more relevant. Kyabateesaawo boss split sheet nti you first go then product of from get up marketing ekoze. Thank you. N'otandika kati omusajja asobola okuba n'oluyimba olulungi n'alina talent naye nga tasobola kuba na producer mulungi wabeerayo oli nga alina talent ennafu alina lyrics enfu nga si muyimbi mulungi mulo nga naawe okiraba naye ng'ate alina producer omulungi kitegeeza ajja kutuwa 50 n'oli ajja kutuwa 50 ng'omuyimbi yabadde mulungi ne lyrics nnungi naye nga producer munafu batuwe 50 ono naye batuwe 50 so ng'ate twandifunye ki kati Kasajja and Sons ku bonna wali onyoomaani kuva ku Amani basudde atudde ng'alina gita eyaze n'oluyimba ne baproducer ali onyoomaani bali balina kuwa masterpiece ofuna bulungi nti mu America bwe tutunuulira bamanyi n'okwidentifyinga producer Swizz Beatz n'agamba Alicia Keys when ye mwami we batabani ba Bomugenzi Bob Marley. I remember yes, Babong. I remember Jay-Z when he went on their street identifying something they can do together. Na Estra na avayo nalaba no ani ona ayimba another one which yani nayenga agenze yo gibali they identify you ne bakunoonya ngomu than okubanonya if they see something good in you. Steve Jean, thank you so much for what you did and what you're doing. Wakola project nafuna abayimbi mukoka yali pop stars n'abasitula n'abaleeta is a good producer yabagamba ekyamuleeteyo omutwalo n'abawa n'ekiri beyond ku kye baali basuubira leero fulaba fruits zaabwe zetuyingira olaba kyeyogedde. I remember some time back talking to Cindy even those bakatano kutabuka ne Shiba nangamba Steve Jean yamugoba namugamba ddayo osoma naye nga olwedde yamulabye mu talent naye nga amatu gaamuli ku ground nti omwana onaasoma naye nga tamulaga immediately olwamulaba bw'ati nga amaze okusoma yennyini yanamunoonya nakugamba oba olaba ekyenjawulo kyenkola kino ekyenjawulo kyengezaako okukola si nze si maanyi gange si magezi gange nzekka nakugamba waliyo exo omusajja yansanga nze nkyasoma naŋŋamba kati sookoddeyo osoma kati ku kampasi w'oli oba osobola okuja kati jangu kati kola booti kati yimba booti naŋŋa kati genda ku national theatre ramba ne transport genda ku national theatre ningenda ku national theatre nasanga baggayi big up on yourself
bataka underground kuliga Princess Agri MC waliwo kyali wange gwe bayita Spider ono yavudde right now. yes Spider MC. yes Spider nali nabo nga ndi junior Ata kuba nyozi gundi mu Agri MC abo ku National Theatre bagitanga Bonfire nze Dias najja bwenti ninsanga abagayi nga bayina intel mu mutwe nga basoma amawulire routine yabo yokka nga basoma amawulire newspaper nga bagamba olina okugula amawulire buli lunaku ogasoma osobola okufuna by'onooyimba eki by'onooyimba nga tosoma yes waliwo gaya mwita Bunny MC nangamba restock ogirabe wate emitwalo 5 ogenda osasula membership ojengayo obutabo ekyalwa nekyengulu nengamba ati nsoma obutabo ngati biki byogenda oyimba olina okuba nga olina buli kimu mu mutwe gwo muno okusobola okucreatinga ebiki ebyo ye capital ngenda okulaba ndaba basenyerisedi bali ku stage basajja bayimba ebigambo beats zinene hip hop muluga flow kisona ngamba kikyoyize nengamba basajja sibasobola tebasoboka bana bayina ebigambo baganda bagera n'engero nangamba kati ekyoso olina osooka oyiga naye nafuna reading culture mabo bagaali zinali saagala kusoma nafuna reading culture mabo bagaali nagenda okuddamu eno mu music eno nga kinyanguyira nti nsobola okugamba kugenda kuyimba ku Nike kati siye mind yange siyenze oli gwosobola okugamba mbuno kana akasefuli akatono tebasibira kunva bateeka ku mene bakayite box akarawundi ngebeeta box the boxing money the boxing money either ya square oba ya rectangle kati siyenza ayinza ogiyite box eyo yajjajjange enesefuli eyo etolo lwaki bagita round saucepan oba round pan kati mind yange esukkawo awo okuyita box esefuli anti box ya round si box kunze mind yange awo esukkawo kati ge boy woba oleyo ng'okyagiyita box gobera mu mind eriyo alalase gwe manyi ekinyewa ky'omu box nange nagitunulira bwe nenga naye ani yaleeta ekintu kino eyawubya paka leero muvuddeko ono ebireeta ya boxing eriwo okitegedde kati otandika okubikkuka obwongo buli bwogezaako kubeera muki look at artists like ba GNL basoma abo bagayi olina okutegeera eno statue of liberty ya America ejja etya okubeerawo boy bino ebintu omuyimbi olina okuba nga oli ebigere bisatu mu maaso audience gy'osavinga kakati leero bakigamba buno brandi yawano yasemberera omuwagizi music ate ava mu bawagizi ekigambo ekiri mu bawagizi kye boogera ate kyetuyimba okategedde ekigambo bwe kimala okuba mu street ate nga godduka kati kanduteekewo oluyimba ate oba tokyayimba kuba oba tokyayintateina olw'ensonga imagine ngoze mu crowd okuentertaining abantu ng'abantu bamanyi what you're going to do oba entertainer kiri mu bantu lekubaddewo teri kipya ekigambo ekyo balina kimanyira ku ggwe ate ng'era olugendo Paulo Kafeera yayimba oli babayita ekijjankunene mujje muwulire ku kijjankunene nakiyizaamu endongo empya n'omuziki muli sansabula ekijjankunene buli omu yeebuuza nga ekijjankunene kyeki kizibu kiryawo kijjankunene kitegeeza kinene kati there is a difference between ekibi n'ekyambyone n'ekivve ebyembyone ekyambyone kyanjawulo ku kivve ebyembyone dayasa owuli olinga agenda nti omwana oyo kyakoze kivve kitegeeza kivvoola kiva mu kuvvoola kivve ate no akoze ebyambyone ekivve si kye kitakoleka kivve kya musizo wano ewaffe tukikkiriza kivvoola kivve kiki ekyo kivve ekyambyone gyakoze ekyambyone gundi akoze ekyambyone engeri y'okwetamu ebyobuseegu nayo yalingawo
nga bagamba gundi bamukwakkuddeko ekya July, gundi bamukwakkuddeko ekya Mikayi. Ekituufu July teyali muntu. Kati ebigambo ebyo bino olina kubanga osoma boyi. Tovolaba nti olumu tolina kwajuinga bw'obeera ng'omanyi nolaba omuntu nga akuzoleeza. Sirika kuba waliwo omuntu asobola okera ku makya n'ayimba ebigambo n'ayimba oluyimba nga tamanyi gye luvudde naye aluyimba baalumuleetedde naye nga gwe gwayisizaamu amaaso go walukoze. Nali nkirabyeko ng'oluyimba gwe yalukoze n'oluwa ono n'aluwa oli n'aluyimba kati oliye aluyimbe n'akuvimba. Bikolebwa nnyo. Muga naye oluyimba lwayimba luli Amanyi lwava. Tamanyi. So kati wanene ekisinga okubonya industry yaffe lwakigamu we are a sinking boat nti abantu kati batuwa content batuwa art. It is really shameful. Kigambo kye kiri nabbu yo ye hit kati ate ensobi ndi waliwo abantu abagivinga up lero tusobola kunoonya bwami okumukasa simulabangako naye nawulya buulizi bwe yakola Hope Mukasa kubanga Hope Mukasa y'omulowooza ku bayambako Navio to come. Yes Steve G n'oyo omwami ninakyo gye nagendako ku kizinga eyo kati mba naatera oyimba waliwo omukazi ontwagala ayimbemu aŋŋamba omukyala oli muyimbi omukyala aŋŋamba nina oluyimba naluyimba tewali buzibu kola ki yimba. Omukazi yalinnya ku stage n'ayimba oluyimba yampaliriza okujja ku stage n'ennyimbiza ne bagamba ne kyalo no kanzeemu banjulire nayimba oli wayita giraasi etangaala mulimu akantu kali giraasi etangaala mulimu nsonsomola kati nga nze yayimbye bakuzaala mu bbaala kikyemba ŋŋamba yayimba giraasi etangaala nga nze okola oluyimba lwa bbaala nafuna ennyimba 5 neŋŋamba eno topic yes mazogi ne nyimba kize bayimbye bwezi nenzigyayo giraasi etangaala nenywamu walumbe mubbi dipo nenziwuliriza nempuliriza obulamu bwa kiseera nempulira evens nobia neŋŋamba kati zino ennyimba bwe ziba ziyiseeko ebbanga bwe then bwe nnyimba topic eno esobola okudda singa nkola articulation bwe kati nenkikola kati gwe bw'olaba ndoga bayagwiridde nedda sebo siri muyungwe kakati oluyimba nga obupangisa takisikatero obupangisa takisitiro si yasoso yimba obupangisa please omusajja yayimba oluyimba ne kati wale omuleta mati yakakubiriza ennyumba mwedisula azitudaganya naye nga bannyinizo zibaweereza yali ayimba bupangisa wamala okuvaawo ne wayitawo ebbanga lya myaka nga 10 omuyimbi omulala n'akoma omweta bagadi n'ayimba nk'oyo obupangisa oyo obupangisa kubalandiroodi n'ekibala nga kiyiseekera ebbanga lya myaka 10 kati awo bw'oyimba obupangisa kitegeeza topic esituukadde thank you tobeeri bubi no kale rero ne Brad ne bw'oyimba leero ebbaala oba olimba ene malayitako myaka 10 anti kyagamba nti duration yaye ekomyawo topic according to that gundi kati omukyala yayimba giraasi etangaala yakyanneewunyisa nti yaŋŋamba ate yawandiika oluyimba olwamuyita Wile Mukaabya yaŋŋamba Wile Mukaabya namusanga wa 16 years old Wile Mukaabya nampandikira oluyimba lwe bayita giraasi etangaala mulimu akantu kali Muzeeyi Mukaabya okitegedde nga yali muvubuka yali kawala nga 16 netugenda ewa HK. That is what she told me. That is how you have to go beneath omulimu gw'okola. Bano abasuubuzi boolaba abanene tebatandise bwe bati omulimu gwabwe baagutegeera ne bagukola ki ne baguyita kati gwayimba
oteekeddwa okumanya omulimu gwo n'omanya nti kino bw'okikola. That's music, art, ba creative basemberera nnyo abawagizi. naye nga golooza kino kirina engeri gye kinaavaawo okubaira nga bw'ogambye nti omuyimbi ng'agenda okukola ekintu oba agenda okukola oluyimba. Abantu baffe oba abantu abatolodde omuyimbi balina disigenda egamba nti tugenda kukwata luyimba ngaera bw'ogambye n'ajjayo essimu n'agenda muli mu mmotoka olwomugenda gye mugenda okukolera oluyimba mutuuse muvudde ne mu mmotoka muyingidde mu studio Nakwetayo ne kasampo okategedde oluyimba lweno lwempulira eno nombi owuliremu sigojiddamu. kati abantu bagenda okuba nga abaluwulira oba lugenda okuba nga lujja eri mu bantu olwedde nga bakoze eki nange nali nemaddeko nakulaba nange wakolaga naye ate njamuwakanya mumanyi lwaki. We've seen artists nga ever tulaba products zaabwe. I've seen artists like Juliana Kanyomozi. Ever product ngirabe. Oh, thank you. Kakati Anti kisoboka omukyalo oyo mulaba. I respect those people very much. Naye nze ngenda beneath nemmanya. Kati waliwo omusajja nga n'ensi teyamwogerako nga n'ennyimba ezimu tebamwogerako bamuyita Mosby omumanyi? Nani? Bamuyita Mosby omumanyi? Nange nali simumanyi. We munange restaurant bapraising waitress ne waiter kuba baleeta ebyokulya. Naye boy era gwe bafumbye abeera chef ye restaurant. Lunaku lwakeera ku makya n'afumba amakovu nga mmanyi makolooni. Mukoma okwebaza ani? Kati oyo Mosby alina ennyimba ze yali behind ezanyuma eza mukyala Juliana Kanyomozi. Nga ne mention ye terinamu. Oyo kati mwebaze nti omuntu yakikolanga lwomu kuboye radio mu cement mbasimenti abo radio nga animation tayagala. Kati Mosby basajja nga tetwafuna n'opportunity ebasinga abantu mwe bali mu industry. Yes, nkingambo nti mwe bali naye Dax kyatugambye nti guno omulembe olw'okuba nti no obulagajavu n'okwagala okubeera mu butaala ekyo mwe kimuleeseewo but nga everything can be put right. Waliwo nze Dias kyewayisa amaalo Dias nze lwa amaalo galimu ebika n'ekirungi nnyo bw'ozuula amaalo n'ogamba amaalo ge ngazudde leero natambulako nayinako ku show n'engenda e South Africa budde buyiseewo kati nagenda ne Irene Namubiru. Omukyalo oyo alina ebintu bye yali akola Dias ngabira ebintu nga Irene Namubiru singa yali alina record label eri okumpi ne signing omuyimbi omupya eyakati yandibadde amufunamu nnyo nti nalaba omukyalo oli nga olwedde amanyi ebintu bingi ng'ate andaga akyayongerako ku byamanyi ng'asoma. Kuba twatambula ku nnyonyi yonna ng'asoma ng'ali bw'ati asoma ki ninga nze ndi mu kusamaala kwange bwe nningiza mu kadinisa onfuna bulungi ng'asoma. Twatuuka Cape eyo omukyalo oyo naye ndaba omusambi w'omupiira nze mumanyi mpagira Mani bamuyita Evra. Ningamba Patrice Evra nze sabi w'omupiira wa Mani omukyalo oyo nangamba ogambye yaani Patrice Evra nkwata akabudi gwe Patrice Evra Snap nangamba si Patrice Evra ye Patrice Evra Patrice Evra nanga ye Patrice Evra kati yamanyi French yayogera French kati ze Patrice Evra gwe mbadde ngoba ate yajja gyali gaudi appronounce the nyero mbutu. Bonjour, merci. Je vais. Ninga baba. Nimugaba tumumanyi bamuyita Evra. Ngamba no is Evra. Evra. Patrice Evra ng'oluzungu naye talumanyi bulungi nnyo. Ng'era alaba omuwagizi we n'okukankana nenga
atono gwawaayo obudde ayogera French ng'omukazi ali fluent mu French nemubuuza olulimi lwawe kati nengamba naye kati gwoyo omumanyi oyo oba bali bazze ku ki nemugamba kati ate kati ono omulaba nti kamusajja naga nti n'abasambi abalala gye bali eri munda nengamba nayesingange balabakozi kati omusambi ng'ate yali yayagalwa nnyo n'okusinga nengamba oyo ate bamuyita Henry Thierry ye Henry nanga no is called Henry Thierry nena muli nga pronouncing ngeri taliyogera nko nti Henry tagama nti Henry Thierry agamba Henry nekayo mulala nga tebamumanyi balaba ali mu suuti musajja ono nze mumanyi Nicholas Anelka nga nze mumanyi Nicholas Anelka nga nze nekyendiko sitegeera busambi bomupiira mbukira ono mbukira oli ndolesa amaki amaalo nangamba is called Nicole Anelka era nno bwe namugamba Nicholas Anelka teyategeera kyentegeeza ye yantunuulira bw'atali bona abadde bantu bamutwala ebweru onfuna bulungi kwegala ebintu emisolo bbanga bipya ku ne I was surprised nengamba ntuno ngamba ku bakazi bantu bano bamanyi ebintu bingi tugenze ku gundi abasajja balaalisa okulya ekyemisana bajjeyo gundi baleese chopsticks obuti obwaba Chinese nengamba ati obuti bwendabisa Jackie Chan ali sibumanyi bampefo abinambi bamanyi chopsticks nazinsomesa no this finger I was surprised kubuulira amazima kati abantu abo balinga bategeke bamanyi life y'okubeera omumanyifu ubeera otya si nti nno bwose bw'oba ogenze ku Microsoft odduke wali logo ya Microsoft ekifaananyi onfuna bulungi tegeera nti nze nali simanyi nti eyo conference eringanga ya after party ya show erimu abantu abali mu Kalibali eziri bwetyo kubanga eri yali French oba French what conference ya French speaking people francophone was it francophone what dina nga bali abantu aboogera Obufalansa nga bali wamu nze munnange mbamanyi ku TV Evra mumanyi ndi muwagizi wa Mani n'omujozi ngulineeka manyi Evra kubanga ne commentator ku radio ngamba ye Patrice Evra namuyita nga talimanyi erinnya lye nti nga ne gwoyita talimanyi naye yantunuulira bw'ati naye nga musajja akayemateba mupapiddeko katakitegeera kati ono yamugamba muno sebo gyerabeko omuwagizi wa mupiira yes nayangu n'okwangu ali free nayanguyirawo kati nze simanyi kwegamba kikyogambye nti amaalo gaali nti yes ali simanyi kati ati wane waffe ati yasemberera nnyo ba creative basemberera nnyo abaki product yasembera ba consumer ba creative nfuna bulungi ba artist abasinga ab'amaanyi betwalabanga ab'amaanyi ba Paulo Kafeero babanga abantu b'abantu naye when it comes to creating babanga bokka oba n'ebintu gye babikolera kyegamba okitegedde omusajja yali hasinganga oluyimba for some time neve tugira mu vibe jukube n'agikuba shidibits n'agiteekayo daawa nemukuba onfuna bulungi kale ate abakuliraanye ne bagambye ogikubye onfuna dda battery abakuliraanye ne bagamba ogikoze eki ogira ne dasi ne nagamba ogikubye obadde eri mu kakarei ebaddeko gundi 3 ebaddeko bubba 3 maze nekyagundi eno simu yaffe yakola